bajja n'okutuwuubirako kyokka kimala soko babuuzeeko abakulaba abawagizi bo pulezidenti gyali kibadde kitya lonchi ebadde etya lonchi egenze bulungi nnyo mu njogera ennyangu tusimbudde era nga njagala okusooka okubeebaza nga bannamawulire okunjagala ennyo nnyini ddala bangi nnyo bakoze embaga zaabwe naye mubanoonya olusiku ku ssaawa eri yennyini naye nze ne munoonya ku ssaawa eno era olunaku nga mulabye nti abagenyi bazze okusobola nga bampagira kuba mpise mu bizibu bingi nnyo ng'omuntu era myaka mingi nnyo mbadde sisobola kukola kino kyenkoze olwaleero ne gwe guno gwokka omwaka wenfunyemu akabembereza okulaba nga nsobola okuteekateeka ensonga ng'eno era bakulembeze bannange ne bajja ne bampagira eno lonchi ey'embaga y'abakulembeze era ebadde y'abakulembeze bokka bokka era etambudde bulungi nnyo era tubaddewo ne pulezidenti waffe era nga akiikiriddwa first lady waffe ng'abaddewo ne tusobola okumaliriza lonchi eno wamu ne mukama wange parliament leader of opposition naye nga waali ne tulaba nti lonchi ewedde bulungi nnyo n'emikwano gyange abayimbi era nabo babaddewo ne bamperekerako wadde bangi nnyo babadde balina gye bali eri wala naye ate waliyo lonchi endala egenda okubaawo era eno wiiki yennyini nga y'abasuubuzi n'emikwano gyange bakyali bange ab'e Kampala n'abasuubuzi ab'e Kampala naye genda kubeerayo mu DT eyo downtown genda kubanga ebeerayo ate nzikirire eri mu balonzi bange bannamityana mbayita ab'okukaalu nabo tulabe nga bampagira nga tugasse wamu bonna wamu sikwawulamu nga bwenkoze ne Kampala so nakutambudde bulungi nnyo nga njagala okwebaza abo bonna abansabira mu bizibu byonna byempitamu kati kyenyina ekiseera ngenda ku birungi leero siri musajja wa bizibu leero ndi musajja kati wa bintu birungi wa mbaga ngenda mu mbaga era mbeebaza nnyo okunsabira mwongere okubanga munsabira nange mbasabira tuyite mu mbeera eno wadde embeera si nnyangu mbeera nzibu nnyo naye tugenda kukiyitamu tulabe nga tukikuba kuba kati tusimbudde lonchi y'embaga eno ewedde ate ebadde successful bulungi nnyo abantu bampadde obuwagizi bwabwe bampadde essaala bampadde ebirowoozo byabwe birungi ennyo ate ne bisobola kubanga bitusobozesa okulaba nga waakiri we tutuuse tutambudde bulungi nnyo ababaka bampagidde nnyo abakulembeze ku KCCA bampagidde bammeeya bampagidde buli muntu yenna nga tetuyawuddemu na mu bibiina byabufuzi nga tutuyawuddemu muki buli kimu ne kitambula bulungi nnyo emikolo ng'okisobozezza nnyo kyamanya kiri mu lonchi zino ekyamanya kiri mu lonchi zino kulaba nti embeera eno njiyitamu n'emikwano gyange dino ssanyu nga bulijjo abantu bwe mbadde mpita mu bizibu abantu ne bankabirako kuba nange embeera nkaaba so ne bwe mbeera nga ndi mu ssanyu nga ngenda kuseka njagala tusekere wamu tusanyukire wamu so yensonga lwaki nkoze lonchi zino ndeme kuba nga nkikwata nzekka wabula okukikwasagana n'emikwano gyange mumanyi nti embeera gye tulimu si nnyangu so si buli kimu nti osobola okukikola bokka ng'omuntu wadde ndi toto wa loodi naye era emikwano gyange sobola kugireka bbali bwewali oyogera ekintu kino oba bwakitugamba mu interview abantu abasinga balowooza olimba tonalowoozaako alimba kati abali balowooza nti nnimba nti byali byakusaaga kati nsimbudde era ndi sirias nnyo lonchi ewedde ne lonchi nazigenda kugwa awo tukimalirize nga 9 ogw'omwenda Emityana 9 September ye wedding wegenda okubaayo Emityana kugombolola byonna tuzze tubikoze tutwabalaga proposal nga ya public ya buli omu kulaba kati bino ebisigadde tubikola kasavu kanyama tuba twagala kubatwala speed nnyo tubatwala mpola paka tunabatuusa ku kiri ekinene ekya 9 ogw'omwenda abantu bampadde financial support nnyo kuviira ddala ku bakulembeze bange ku ntikko ab'ekibiina n'ababaka bannange honorable councillors bonna abakulembeze ab'enjawulo balwanyi bannange ba foot soldiers bonna ne babirawo ne bampagira mu mbeera ez'enjawulo era nga mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala lonchi zino nzaawuddemu olw'ensonga nti emikwano nina mingi nnyo nanoonyeza luumu wane Kampala nga tewali ebamala kati nenoonya wane ku Africana luumu esingawo obunene ne ŋŋamba kansooke abakulembeze n'abamaliriza ate ngende ku mikwano gyange wamu n'abasuubuzi ate era ne ku mikwano gy'abazadde bange kuba nabo balina bangi nnyo so twanonyeza n'ekifo embaga weenejja nga tetukiraba
bakusondeddeko abantu kimu kyokka naye omukulu lwaba omukyala essaawa yonna basobola omukutwalako abawa mwenna baba bakusondeddeko era omukyala ambeera ku lusegere wano tanvaako era nakati wana bankwatiddeko obukwatizi naye ebisigadde nze kamala byonna ebiki abantu bayinza okugamba honorable Zaake tasobola kuyimirira tasobola kwesapootinga ye ng'omuntu ne batamusondera nze nno ne bwe nali nzijja mu palamenti sinze eyeereeta bantu era be bansapootinga ne bampa financial support ne bampa ebirowoozo byabwe ne bampa buli kimu ne banteekamu ebigambo buli kimu nekibanga ky'abantu nze Zaake ndiwo ku lw'abantu nandibadde ndi mufu naye olw'essaala z'abantu ze zimbezezaawo naguno omukolo gw'abantu era bw'okola omukolo nga si gw'abantu tegusobola kubeera successful so kino ky'abantu era abantu bali mu kikola mikwano gyange bakulembeze bannange bonna ku mitendera egy'enjawulo era kyokola mbeebaza mbadde n'okukola ekintu kino noba nga tubutandika kati obubaga butandise paka ku mbaga ennene ey'oku ntikko nga 9 ogw'omwenda abantu ba NUP ekiseera gyendimu ekintu kino mukitadde ku level ndala twalaba omukyala nebyani nebibyani nga bagattibwa ne tulaba chairman Nyanzi n'owe tusa tulaba n'abalala bangi ffe tubikoze mu NUP kyova olabye enteekateeka ng'eno ffe tuli maanyi g'abantu kyova olamu mugazaake teyeesobola tukikulazeeko sente waze zikola ki gye ziva mu bantu baffe era mulabye wali eri mu meeting ng'aleeta 10 aluleeta aleeta 5 abireeta aleeta omutwalo aleeta emitwalo 2 aleeta emmeka ne tukikola so tukikola nga ky'abantu era kyova olaffe tusoomooza abalala kati kino kyakulabirako nzisa bavubuka mu kibiina kyaffe tusomooza ne bavubuka bannaffe bakolenga kino kuba munnaffe bannaffe abali eripo ne bonoonya akafaananyi k'embaga zaabwe tekaliiyo so kintu kirungi nnyo kumeza ku kino nti waliwo kyayogeddeko nti abazze bakola obubaga naye tulabe nga bingi ebiboogererwa okusinziira ku essaawa zino kya struggle okukyusa obukulembeze kaga nti ate kati okukyusa obukulembeze ate bali mu bubaga mbadde nsaba nakyo kyogerereko ddala era balabe baffe bangi nnyo bakozesa famiri zaffe waliwo abakulembeze bemanyi besobola kwogera mannya wano nga okutataaganya ebirowoozo byabwe n'emigongo gyabwe integrity yaabwe basooka kulaba nga batataganya famire zaabwe ffe kye tusooka okunyweza omusingi ogusookera ddala obukulembeze obusooka bubeera bwa famire teri mukulembeze mulungi nga famire ye etaataagana so ffe tulagako obukulembeze obulungi nga tutandikira ku famire zaffe era omuntu yena yena nga alina omukyala nga tebafumbiddwa oyo taba mukulembeze so naffe tuli tulaba nga tulagako ekyokulabirako ekyo nga bannayuganda bakola ebirala bannayuganda bakola obubaga obw'enjawulo buli omu akola kyakola ki kyasobola kati ffe nga bwe tulina amaanyi g'abantu abantu batwagala tulina okukola ekintu ekitujyamu n'okola nga tusanyuka wamu ne bannaffe kulaba nga tweyagala wadde nga tukimanyi nti tulina omulimu omunene ogw'okulaba nga tukyusa embeera y'abantu baffe mu Uganda ate nga tukyusa n'obukulembeze buno okufuna obukulembeze obutuufu kuba abantu gwe balonda si yafuga tulina okukitereeza ekyo ebivudde mu lonki ebirowoozo bingi nnyo ebivuddeyo ebintwala mu maaso okukola embaga ey'omutindo mulungi ogumpeesa ekitiibwa n'oguweesa abantu baffe ekitiibwa wavuddeyo financial support ey'amaanyi nakati essaawa zino bakyabala ssente tebannaba kuba mubulya nafoga eri ku ttoto ne bw'oyingira munda bakyabala kubanga abantu batulaze omukwano ogw'amaanyi ne lumu ejjudde ne tubadde tumanyi nti munnange abantu embeera ejja kuba ndala nnyo naye abantu olwaleero basibye waka naye oluvuddeyo akawungeezi nabaga tulina owagira Zaake musajja waffe mulwanyi munnaabwe ate era omukulembeze waabwe era nekituukirira era nga nkyebaliza Katonda tatidde gavumenti kutaataaganya nteekateeka zinakulembaga zivuge Zaake n'okutuwuubirako kyokka kimala soko babuuzeeko abakulaba abawagizi bo bwanyinyabo pulezidenti gyali ndowooza gyali agamba atya simanyi ku ssaawa eno gwe bali kumulabirira kale basse First lady